Zakiwan Mechibedi gemanya gange nga ndi wano okola statement ku bigambibwa ku mikutu gya social media nti bayimiriza Abannayuganda okufuna visa okujja mu nsi eno. Njagala okusooka nga ngamba nti ebiri ku social media si bituufu. Tebanaba kuyimirizaako kuwa Bannayuganda visa, tetunaba kufunako kiwandiiko kyonna ekikwatagana n'ensonga nga eyo nti oba Uganda bagitadde ku lisiti ey'ensi ezo ezitalina kufuna visa kujja wano. Twagala obbakubiriza Bannayuganda mwenna gye muli nti okusinziira ku mateeka ga UAE bw'oba nga osaba visa, visa bajaaseesinga oba bagikonsidaringa okusinziira ku bw'oba ogisabye ng'omuntu. Abaatuukiriza ebisaanyizo byonna ebyetaagisibwa aweebwa visa, oba atatuukiriza ne batagimuwa ng'omuntu okusinziira ku bw'oba ojjuzaamu okusabako. Naye sigamba nti nsi. Kale tewali wonna wekigambiddwa oba we bakitumanyisizzaako nti Uganda eri ku lisiti oba bagenda kulekera okuwa Abannayuganda visa okujja okukola oba okulambuula United Arab Emirates. Abantu twagala obbeewaza okubeera nga mujja ne information etali ntuufu, kubanga ffe buli wabaawo ensonga ezze gye tuli ekwatagana ne challenges mu visa oba n'ensonga ezikwata ku Bannayuganda abali wano mu United Arab Emirates, tukolagana ne Ministry of Foreign Affairs okumalawo ensonga ng'ezo. Information yonna eba yeetaagisa tugifune mu makubo amatuufu. Osobola okufuna okuva ku websites ez'ebitongole ebikwatibwako ensonga zino, oba n'okebera ne ku website yaffe kuba buli tuba n'ekipya ekizzeewo era nakyo tukiteeka ku website okwo. Twewale nnyo abantu be bayita ba third parties abajja nga babasuubiza okubayambako okufuna visa amangu. Mugoberere emikutu emituufu okufunyira mu visa, era visa bw'eba enaatera okuggwako kirungi n'ogirenewinga mu budde okwewala okugenda mu overstay. Njagala okubiriza Abannayuganda ffenna okwewala okusansanya information etali ntuufu, okwewala okwonoona enkolagana ennungi ey'amaanyi Uganda gy'erina ne United Arab Emirates evuddemu ebyenfuna bingi ebigasizza ensi zonna, ng'ebyokulabirako nti omwaka oguwedde Abannayuganda abali wano abakola wano basukka emitwalo 16 compared ku mitwalo 4 egyaliwo mu 2018. Kino kireetedde ssente ze baweereza okudda eka okweyongera okuva $5 million eza US okudda mu $1 million ezisukka 3 azova omwaka oguwedde. Era okuva omwaka oguwedde UAE ke katale k'ebyamaguzi ebya Uganda kati akakulembera okuva n'omwaka oguwedde mu nsi yonna, ng'era kati ebyobusuubuzi wakati wa Uganda ne UAE bituuse mu billion US dollars 2.85. Esente ezisigiddwa okuva mu UAE okujja Uganda zeeyongedde okuva ku $1 million 3 ze baali basiga mu Uganda mu mwaka gwa 2018 ne zidda kati waggulu wa billion 3 eza US dollars azova omwaka oguwedde 2024. Era kaakati olw'enkolagana ennungi n'Abannayuganda bangi kati batiddewo wano amakampani gaabwe agali officially registered agasukka 10. So kyova njagala okwewaza ffenna okubeera nga tetusansanya mawulire gatali matuufu, okubanga enkolagana eno tugiteeka mu kifaananyi ekijja okutukosa ffenna nga ensi. Njagala okusembyayo n'ebirala ebyabadde ku social media, ensonga ezikwatagana n'abantu abakukusa Abannayuganda ne babakozesa ebikyamu
twakwataganye n'ab'obuyinza bwa wano era eriyo ebyakoleddwa era n'okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Mu kiseera ekituufu era ekitali kyawala tujja kudda twongere okubawa amawulire agasingako wano agakwatagana n'ensonga ezo. Mwebale nnyo.